Gira people power mu Uganda nali sikimanyi nti oba okubeera ku ludda oluvuganya nali sikimanyi nti kintu si kyangu omuntu okubeera mu struggle. Waliwo abawagira people power mu kwekweka naye abantu abavaayo maani ne bambala akakofiira akamyufu ne bavaayo okulaga feesi zaabwe ku mbeera egenda maaso mu Uganda maani nze mbawa ekitiibwa abantu abo bwe batyo abagenda maaso n'okuvaayo okwogera ebituufu ebiri mu eggwanga. Kintu si kyangu, kiri so challenging. Tufuna okunyigirizibwa okuva mu bitongole ebyokwerinda. Honorable Lutamaguzi yabadde anyumya ku biri mu kkomera ng'oyinza okwewuunya oba eggwanga lye tulimu ddala kubanga abakunyumiza ebirungi by'NRM y'amawulire tegatuukayo nga Honorable Lutamaguzi agamba nti abaana be bakwata mu struggle bali eyo bali mu kufa. Palamenti y'eggwanga eno etuyiyeeyo nnyo. Obukiiko bw'enkwayale bwe tuteeka ku babbi ku zi Bank of Uganda singa tubuteeka ku makomera. In fact byabashaija oyakulira amakomera ne contract ye ababaka ba parliament bali baganye jiri ni owinga. Waliwo abantu benkuze empulira nga bo tebakyuka ne newunya mu nsi muno bebifo babigula byabashaija y'omu kubyo because prison is now a market. Abasibe babakozesa okukola entebe furniture oyo ate wabanene, so they end up making that furniture ate ne bamutunda. So ekomera kati nalyo abasibe bali mannyo. Naye embeera eri mu makomera Honorable Lutamaguzi gye yatugambye singa tubadde ne speaker Honorable Rebecca Kadaga nga ddala speaker ku ssaawa ya leero singa yayisiza dde ekiwandiiko ogenda mu makomera balabe abana Uganda be bateekako emisango nti omwana gwe bakutte bamuteekako gwanjaga. Really, this is something that we, as a country, we should come up to challenge. You see, the problems of this country are not problems of Mr. Museveni alone, but they are problems of our generation. Today, Honorable Lutamaguzi, enchacha mirundi, enchacha mulala. Ate bameba ba parliament nandi subide nti mwandistukidde nnyo kubanga mwe namwe bajja kubasiba nti omwogezo omuleero abadde ku TV emunaga nti oba oyagala okutegeera ekifaananyi ky'eggwanga tuuka mu makomera g'eggwanga eri bw'ojja okutegeera ekifaananyi ky'eggwanga ekituufu. So abaana abatulugunyizibwa be baakwata twongera okubasaasira n'okuyisaamu eddoboozi eryo. Njagala kwogerako NRM primaries olwaleero ekisooka kyenjagala okwogerako yengeri violence eyabadde mu kalulu k'NRM. Ekisooka singa kalulu ako kabadde ka people power abandi tugambye nga bulijjo we batugamba nti be bano abaagala obuyinza bwe batwe bafaanana. People power bavuddeyo ne bajogerera ebintu bingi ku ssaawa ya leero nga n'omuto ayonka byalabanga ebimu matugambuzi kugiriisango nti abaana ba people power oba abantu ba people power oba activists tetuwa kitiibwa tuwemula tuliba ne NRM yatulaze akalulu kaako netulaga ekifaananyi ekituufu ddala NRM kwefaanana. Nze sibangamba abantu nti abantu b'NRM banafu naye bo nga bagaana. You see, bw'osoma ebitabo by'abawandiisi abasinga obungi, in absence of real enemies, people resort to fighting each other. Nti NRM olw'okuba nti it is a party which was formed on ideal y'omuntu. It's a vision party nga bw'olaba China nti idea y'omuntu gye batambulirako. Akalulu ke baakubye ba minister, in fact aba people power kibalaga nti NRM nafu nnyo by the time a minister is defeated. For the first time oba mu byafaayo bya Uganda nze mbadde sirabanko kalulu kafaanana bwe kati nga kalulingi party mu nsi yonna. The ministers have been defeated. Naye mu NRM nze nga ali ku ludda oluvuganya nayiseemu ebintu bisatu nti ba minister ba Museveni we babanga bakubiddwa mu Western Java because most of the ministers who are defeated are coming from the western part of the country. Aboogeza abasinga gye basinga tugamba nti people power eri mu kibuga wokka mu western part tetuuka. Now, who defeated Museveni's minister? I think this election was a revolutionary election. That if the ministers who are sitting in a cabinet are defeated by the masses, it shows there is a vote of no confidence in the state itself and plus the president Afuge Gwangalino. Abantu kulevo yaba minister we baba bakubiddwa obululu. It shows nti abantu first of all bakoye ebyokubalimba. Secondly, service delivery enfumu byabo. Nti minister obusungu, people have transferred anger. Nti bakuto obusungu ne babuza kuba minister, that means the president ne abatasobola kuwona mu bitundu ebyo if he doesn't reinvent himself. That's what I've been telling people, that Bobby Wine doesn't need anybody. The people who are supporting Bobby Wine, it's country over, it's world over, even where the president is coming from. You'd have expected the western part of Uganda not to have a revolutionary vote against the ruling party.
But it was so absurd that ministers in Museveni's government were defeated, which shows that abantu benalemu bakoye ebintu byokubagabira sente abantu be Uganda okutwalize wamu bakoye abantu okujja okubalimba. So nalabye nga ne NRM nayo abantu bazukuse bebereddemu nga Bobi Wine watera tugamba nti twebereramu. So okwebereramu tekubadde mu Kampala moka ne mu byalo. Secondly, buli abasinga obungi abawagira age limit bakubiddwa hands down. Bano basimewo nsubuga bakubiddwa. It shows you that the masses bali abe NRM benyini bali nabo tebagala age limit kujjako myaka. So it shows you that this age limit thing is still in the mind of the Ugandans, that they need change in this country. Netunulirani eyatugamba nti balina amagye ne yakubiddwa hands down. I looked at Rukutana being defeated, najjayo ne Mundu. You see, the only thing that I disagree with Museveni supporters is entitlement. Rukutana at the level of Attorney General, waliko ne lawyer w'omukyalo omu ow'amaanyi. Nandisubidde nti a violence y'emundu and the politics of warlords has ended in this country. You see, we cannot allow our country to go back to Aminism, whereby the people, the Maria Mungus, could remove a gun and shoot the electorates, which is unacceptable. Lukutana's behaviors in psychology, I don't know even which class of people to grade him, because we have a class of agreeableness, we have conscientiousness, we have neotism, we have open to experience. I don't know where to put Lukutana, because Lukutana's behaviors have been accumulating. He's one man who doesn't give a damn. At one time he told Bamgemeire that if Museveni is too small, he can't report me to the Pope. And this is what I'm telling the president, that everyone gives up Bobi Wine. The moment you have the Maria Mungus, the likes of Rukutanas, who shoot people, sifa yobe yakubye, wa yakubye be NRM, that's none of my business. Naye okujja ye mundu, bagamba nti olabe embwe gobe w'ekiwempe, goweddibo n'asala. So, bwe tubanga tukyalina ba Rukutana, the warlords, kiba kitegeeza nti ne mu kaluka 221 ekibaddewo mu kaluka NRM kitwaga ka 221. So, we condemn violence in every aspect of life. We condemn violence on every stage of leadership. We can no longer tolerate such people in a modern Uganda. Nechinkwaso obusungu nti Rukutana after being arrested. Olwaleero story bannamawulire bagikyusa nti Rukutana yeekanze abantu abamu, and this is not the first time Rukutana is doing those things. You see, ebyo bye biwagiza Bobi Wine mu Uganda. Nti abantu abalowooza nti ensi yaabwe nti balina gye baagigula era bo tebakwatwako. People longer believe that they want the mafias should deal with Bobi Wine. But the perception of Uganda, it is Bobi Wine to deal with the mafias. When you can abogeza abasinga ba government. But perception ya baloza nti aba mafia bagala ba dealing ne Bobi Wine. Na ate ekiriwo mu Uganda nti abantu bagala Bobi Wine dealing n'aba mafia. So nakirabye ekyo n'ekivumirira nnyo. Rukutana okozesa emundu. It shows you that we still have the politics of warlords. And Mr. Museveni is very funny. You see, when people who are close around him do obscenities or do things that are unacceptable, Mr. Museveni will always keep quiet. Because he's one man who will put responsibilities where are not supposed to be. You find one Lumpen who was going to vote, NRM Lumpen who was going to vote in Chiseka, he was denied voting. Because most of the people were people power supporters. However much you a good imam, you cannot win elections in the Catholic Church. However much you a good imam. After Mr. Museveni came out and he said that I'm going to crush those lumpens. So the language, the tone Mr. Museveni had used earlier, I expected Mr. Museveni to use it when he's talking about Rukutana. Up to now, the president is still silent. Do you know what he has said? That those who have done violence in these elections should be arrested. No, we don't give a damn if they were in elections. We don't care. But as Ugandans, we should condemn violence. Because we don't want to develop a nation whereby the Rukutanas, the warlords of this country, think that in 2021, I can remove a gun and shoot people who are opposing me. That's not democracy. And that's not what people used to stand for. People who liberated this country. So if we still have people like Rukutana in this country, it's a shame to the NRM, party leadership. You know, people who are leading us in this country have dismantled even every aspect, every standard that they have been setting. So
It is something regrettable and unacceptable in this country. I sort of feel going to move Rukutana and this rich man Kabonera. But I want to assure you, when the Bobby Wine take over power, people like Rukutana will face the law. The evidence different. I didn't left with the Ribakozemovan. No government will worry Muara was some Kutesa, Arimokuvuganya, Namuganda wa president. Abasajja bano babinyo okutuka nti ensi bagibye bagirutinze nga setaani bwe yajja okubba n'okuzikiriza tebafunye buswavu gamba nti ne bannange tufuze eggwanga lino emyaka 35 buli kimu kyaffe. Today the whole constituency is at standstill. Teriyo kitambula nembuzi tezizaala because you have Sodo, the president is a brother, and you have Munange, the daughter of Kutesa, the politics of the warlords. The whole constituency should be on trouble. You see, we don't care whether it is Kutesa's daughter or it's Museveni's brother. No one cares. No one wants to give a damn. They can go to Southern Sudan. There is a free space in Southern and they fight from there. The only problem that as Ugandans we care about is using the army. The army is non-partisan. It shouldn't be in politics. How can you deploy army and the police when we Ugandans we pay for those taxes? So okwata amagene mugayingiza mu byobufuzi moyo nonsense nti bano balwanagana whole constituency ino kubeera ku muliro. People have been banning yeyo NRM nti bamemba ba first family batulaze ekifaananyi ekituufu abafuga eggwanga lino ebafaanana muli bayagala okusinga bulijjo emugati aba people power bayaga kati aba people power bagenze emawogola north ne bocha abantu. But these are members of the first family. You would expect nti baswalamu. You see the arrogance we have in this country abantu bakyaswala nti omuntu amala okubba eggwanga lyonna bw'obabuuza kye balwanira obukadde 25 obukadde 25 Sodo muganda president yagenda nti amalwaliro mabi. Now Sodo, when you are talking with the president, it's a vote of no confidence in Museveni. No comment oli muganda president w'eggwanga nawe novena gati amabalwaliro mabi ekitegeeza obuyinza mu buwe people power. If Sodo the president his brothers accepted that we have poor health centers nazogera n'okuzogera nti n'enguudo mbi, then why don't you surrender power in peace? So when you are with your brother, what do you talk about? Family things, kirani things, what do you talk about? Better go. So you need to be a member of parliament. Sodo okolera abantu. So I think we have a problem in this country that should be addressed. That's why people power supporters and people power activists n'abantu abawagira people power akalulu katulaze baliyo huliganizibwe bani twalabye huliganije tutalabanga KHK kya waggulu ne tulaba abantu betwadde tubalamu vali ba minister abase baga nti aba people power ekamucha siwulirangayo wadde omuntu n'ogu abana ba people power gwe bayokyezza wadde n'omuntu n'ogu. I have never seen any story in the media running that people power supporters have attacked the minister or ministers' homes. Bana basulembu ya basula munyonyo abapopa tebakikolangako. But we have akalulu ka party ebadde mu bukulembeze. I saw Naduli, that old man ali mukaba mbu mwana we bamubye mbusi eno NRM gye twalwanira. Naduli tata wange obadde manye NRM yeki mbu Museveni musota gweyula kati kankubulire honorable Naduli president Museveni talina mukwano. You see Machiavelli agamba nti womala okwata obuyinza tabonna be walwana nabo ye principal president Museveni gyaliko bamayombo bakazini bani bonna bagenze bano bonna basejjusa. Sojjusa yagamba nti tubeera tutya mu high command nga mugamba nti amaje fenna bajjeno tuli kintu kimu nenga buli omu atwala chapati n'amazige mu kooti. So bye twalabye mu kalulu ka primaries NRM bikusigera ddala ekifaananyi 2021 nga bwegenda okuba. But we are very prepared as people power supporters. We are not intimidated. This is our country. Whatever happened in the NRM primaries, chatulaze bahuliganizi bebani nenze najemu nti if you see ministers being defeated, it shows you that people have transferred the anger eri government ene eriko poor service delivery. Ba minister abamu nalabye covid nga bulijjo kiwani aba minister tewabaddewo na covid restrictions n'abakoba n'avayo n'agamba honorable minister nti aba police bakuteekemu common sense nga bataputa ebiragiro bya covid. Common sense applying kuye bwe kidda ku Bobi Wine yabadde ava kuziika tata wa Yudaman tebamuganyiza wadde n'okuwubira ku bantu naye nga bali bo babadde bakuba enkuŋŋaana bakateshomba. Look at kateshomba, look at bagenda, look at everyone yabadde mu kalulu ka KNRM. So it's so absurd that
the lawmakers in our country have started to keep quiet when impunity is going on. Yensije tuwangaliramu, but our opposition tulina naffe okuba enkuŋŋaana lino eggwanga lyaffe. We shall never be intimidated. NRM ebeekozesa COVID as a hoax nti tekiriyo just bakikozesa politics kulimitinga abanoonya obululu aba opposition. Then we should also change the way naffe tutandika okuba enkuŋŋaana, because this is our country. Atusobola kugamba mbu eggwanga abantu abamu balina okweriyeyagaliramu nga balala tebaliyagaliddemu. Democracy gwe tulimu isigaidde democracy batuwaako buwi. Ekyokubiri, ensonga gye nalabye ye ya Honorable Lutamaguzi okwatibwa, tukivumirira nnyo, ekirungi yavuddeyo, naye kyeyayogedde ebihappeninga mu kkomera kye kyasinze okunkwatako. You see, ababaka ba parliament banneewuunyisa nti obukiiko buno bonna n'abeddembe ly'obuntu banneewuunyisa. I don't know what the Human Rights Commission is doing in this country. Bwe twalaba abaana abaalipotinga Brian White okubarapinga, it needed the intervention of parliament. But I don't know whether even Brian White was arrested and put into prison, because emisango gyonna gyaliwo ne evidence. But as the people abali mu opposition, we should stay strong. Tulina okugenda maaso n'okwogera ebituufu. Naye akalulu k'NRM katulavize violence ayinza okweyolekeramu 2021. West akkiriziganya na Mwami Museveni nti abakoze violence eno tabakutte, ajja kulinda ba people power nga batambula abaleetere poliisi n'amagye. Naye yerabidde abayitale balina omuggo baguyita Bumulanga nti emiggo gye bakubisa Yesu nti bwogukuba naawe gwokuddira. Tudde abantu bamanya ekituufu. And bano babajjo basiru ne bafulufiga bo balowooza, they are not debating policies. They think that if you attack Bobi Wine as a personality, toyina ky'omukola. Abantu baagala balukutana babalabeko munda. President Museveni akoze ekizibu nti ayawuddemu Uganda ebaana n'ebyana. Tuzze mu biseera bya French Revolution nti twalina third estate, fourth estate, ne babojavi abaakabi ab'amaanyi nga Kenya wali Banshimemo. Kituzeeko mu ggwanga lino. Kaakati ekiseera kituuse okulaba abantu ababbye eggwanga lino versus bannyini nsi. Ke kalulu ka 2021. And President Museveni akimanyi. That's why President Museveni aspect gyalina nti asooka n'ategeera amazima reality weeri. President Museveni akimanyi nti ku ground talinawo obululu. Era ku luno nalabye powers ezirwanagana kuba government ya President Museveni erimu government 3. Erimu eya mutabani we, erimu n'ey'omunene omulala gwe sitajja kwogera oye mutya namwogera tatange yanga amananga obanga oyogera olekangamu ensisi ezirira mu ttaka. Naffe tulinayo ssebo betutya waliwo n'ey'omukyalo w'amaanyi. So mu kalulu kano nalabye nga waliwo forces ezirwanagana. That's how disunited the NRM people are. So a very organized opposition can defeat NRM in 2021. That one I can assure you. Because Bobi Wine ayina ebintu bisatu, President Museveni byasinga okutya, Bobi Wine ayina abavubuka. Ekoboko anite we bamukubye, nalabye abantu. Nalabye n'aba people power abamu abagenze mu kalulu okulonda ne bagamba ffe tuli ba people power twaze kutuukiriza mission 21. Tuleeta abanafu tubakube. You see, obuzibu tulina mu opposition bugenda kuba bumu. Is to get people abaina capacity mu constituency. If the opposition can do that, then the president agenda kuba. Bwe muba mutaddewo nti mu constituency mwinayo alosias, mwinayo mukaku, do you have the dust and the moral authority okufuna candidate omu aina ground wansi ku ground ne mumuteekawo nga opposition nga nopo? That's where the biggest challenge is going to come from. Nti bwe munaagamba kamiliyoni agende Mityana ajagana, but that affects the revolution. Putting people who have capabilities and power in those constituencies nga balina ne ground, that's the only work Bobi Wine should do. The rest, the masses bagenda kola ki? Bagenda kumu supporting because I know ground. Even in Western Uganda, President Java, we have seen ministers being defeated. President Museveni yategedde nti akalulu ke tebagenda kajjumbira nnyo kyava yavudde ku register nagamba nti kakati ba register buli omu alonde. That's where the mess I think started. Nti buli omu alonde because oba owandika miliyoni 8 nalaba nga vote turnover egenda kubeera ntono, yagambye buli omu alonde n'abeebibiina ebirala balonze mu kalulu. What does it mean? That President Museveni has accepted the fact that abantu bamukooye, so he's on his survival alone. You see NRM company kyembagamba bano nti bannadduli ba taata bange, NRM company tebeerangako political party. NRM is a revolutionary political party. It was built on individualism.
wobo wagire nalemo inokwebasaka eriiso limu nti bakitata bonna be bakozesa kakati bazzeewo again bajjamu kwataba musibe. So the force that used kitata, it is the force that is bringing kitata back. But I think kyetulina okukola nga aba people power is to have one candidate in one constituency, so that we avoid disorganization. If we can do that, I see consensus being made. Senyonyi bamugamba neoli ne batesa buli omu naddawali ekyo kyokka Bobi Wine kyeyetaaga, because no one is bigger than the party. If we are going to have candidates abalowooza nti bagenda kusinga ekibiina amaanyi, nti ekibiina kijja bagamba nti mirundi tosaanidde kwesimba lubaga because of ABCD agaane, I think that's where the problem will come from. But if we can get, and ekyokusatu Bobi Wine yetaaga structure. You see, ensi bw'eba eyita mu buyinike, these are the repercussions. Tulabye olaba revolution ze yatula komini Iran, yatula komini ali Iran yasula government ne tips yali Bufaransa oyakulembera Iran olwalero. People support people on principles and ethics. Yatula komini wa Iran ku sanctions zonna ze bamutaddeko yandi badakkiriza aid y'Amerika ne lwaki yagigana, because on principle. People supporting Bobi Wine on principle. Bobi Wine olwalero ne bwakera n'agamba nti tukoze mudaku buli omu aleete emitwalo 2, Ugandans will give him money because they have trust in him. What brought Gaddafi problems, it was Gaddafi changing from his attitude of Western world. Gaddafi yaja n'agamba aba Libya nti abazungu babi n'amafuta tetugabaguza. Then the Libyans, after a short time, bagenda omulaba ali ne basakozi nga yabijjulo. Tony Blair, former Prime Minister w'Ebungereza, yali advisor we, ne bamugyamu obwesige. So Bobi Wine still has the trust of the people. Even if you attack him as a personality, toyina ky'omugyako, as long as you don't debate policy. So kyendo was nti ekyo kyokka kye twetaaga okukola is to be more organized. A more organized no can defeat President Museveni in 2021. Abantu batamanyi President Museveni aspect gy'alina amaanyi ga bintu bibiri. President Museveni alina propagandist abalungi abajja okutegeeza nti w'amaanyi even when is weak. You see, government erina kikongoliro eringanga pichi ekikongoliro kijikuba ekigo. Government erina kivuuvumira kikukuba eriiso gw'omuntu n'ova ku pichi n'ogwa. Government ababeera mu government babanga bikere nti amazzi we gaba gakendera bo tebasobola kulaba nti amazzi gakendera. That's why the Rukutanas are doing these things when the country is at crossroads. Abantu kyebagala Bobi Wine kwata babbi ekyo kyokka. Bobi Wine can win this election when he fronts corruption. Bobi Wine n'abogezi ba NUP balina ku frontinga corruption tebalina kwennyonnyolako. You see, abogezi ba NUP abasinga obungi baagala bawe government amagezi. That's not your responsibility. Your responsibility is to go on Museveni magezi bichibi alina okutereeza. You see, golo keeper we bakyusa half time onegwa ate golo yobadde oteba mu ate gy'okuuma ng'oli defender. So kakati half time bwe tukyuka bwe tuti our responsibility kwogera bibi bya government byokka. Tetulina kwogera kubawa magezi. That's not our responsibility. Tulina omulimu mutimu. That's why Bobi Wine aspect endala gy'alina nti is a new man on a block. Teyakolako mu government. Atolina lupapula lwa red paper logenda musangamu nti Bobi Wine yabba ssente. So corruption ekubye eggwanga lyonna. Ekoboko ani tebamukuba bamukubye akalu because of corruption tebakola ssente babbanzire. Never minister abayiseemu, it doesn't mean nti bagenda kuwangula generation ya 2021. So I think no stands a bigger chance this time to defeat a disorganized NRM, which has been made a company of a few individuals. And if we are very organized, that we can make our primaries, okuleta abantu abayina ensa, si kuleta bulesi babaka nti bw'okwata ensawo y'ebyoya n'ogiteeka ku minzaani n'omubaka n'omuyimiriza eno ojja kulaba nga temuli nsa. So Uganda bajja kutuwagira obuwagizi tulina all over the country. Tusobola okuwangula akalulu ka 2021. Singa Uganda bakola ebintu bibiri, bakuba akalulu ne bakakuuma ate ne beebeereramu. Teriyo majja mu nsi yonna gasobola kulwanisa ID etuuse. Abantu revolutions zetulabyeko Ferdinand Marcos Philippines yaddukira mu banka amagye ga America ge gamununula nga mukazi we Imelda Marcos eggwanga alinfuluze bavuluga eggwanga Cardinal Sin n'akunga abantu ne babajjako. Nabagamba nti wano oba oyagala okulaba nti obuyinza bukyuka ojja kusanga bajjeno ba mini nga bali mu Northern Uganda abatunda binyeebwa
power is like a blanket bwe kuvaako abo balukutana blanket wena abavaako bajja kutegeera nti amaanyi abantu be bagayina. The biggest question of 2021, people don't want the mafias to deal with Bobby Wine. They want Bobby Wine to deal with the mafias. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsigadde nze Mirundi Tamale Junior, mutabani wa Mirundi Senior, muzzukulu wa Yohana Mirundi. Mbeera n'obudde butono kubanga nzija kwogera bigambo bya magezi. Bebatuma okuteekako comments ezinvuma nammwe mbeebaza. You see, omusiru Todde nyanze genda ogambe maama wo eyafumbirwa omusajja omusiru ne bazaala omwana omusiru kyobola ng'oli musiru tojja ku page zange no commenting ebinvuma. No, it's not me. Omwana omugezi ku ssomero tokwekanga bitabo bye. Abantu abamu basiru nti ne DNA yaabwe bw'ogikebera nti eba ya busiru. So ffe ba Mirundi ne bwojja n'otuvuma tolina ky'osobola tukola. Kibanga omukazi okumufulumya ennyumba nadde bweru w'ekikumi naga musajja gwe tomalaako abe naalemu ekyo kibasigaza balinawo ka headquarter kaabwe awo ekyambogo babasasula ssente mbuli wovuma omuntu wa pipopanga bakusasula 2,000 mukolo ogwo twagubawa ffe twajja kusomesa nsi abatalina kye batya ate nga tukimanyi nti 2021 wallahi ya Mungu President Museveni bw'aba tasibye ayinza okuddukira e Sudan oba e Rwanda. Basibudde nze Tamale Mirundi Joseph Junior, mutabani wa Mirundi Senior, muzzukulu wa Yohana Mirundi. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala.